kuba stroke n'asanyalala tatambula talina kyasobola kukola buli kimu kyonna bamukolera kikolere kati bamala olwala wano twebuuza tukoze tutya sente nnyingi omwana ono tunamutwala mu ddwaliro ani agenda osasula biiru eyo nga tewali talina byogera ali kukaliwali visa yaggwako dda ate abeera bwezi wano okufuna kyakulya nakufuna weyeebaka wafuna n'ebicubacuba byagenda kuba mubiyumbayumba bino bayita simanyi ebyakaliwali nga byagenda nakola nafuna ekyokulya najja nawalo nafuna ekyokulya neyeebaka tumuyamba buyambi bwetyo ebbanga ddene emyaka kumpi ng'egi nga tuli naye tumuyamba mu mbeera bwetyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuhu. Banaye abalungi baffe batugoberera muli mutya muzeeyi kasi nasiramukako nemala nenzirukayo ebintu byo naawe kazi mwali mupitani Zahara wali Zahara nenakoze waliwo kyampita Zahara omala ndoza n'obikola ki ndaba sibi oliko nyambo wayi kaneesonyiwa omuntu naye nga natolako shahada nensala nako naye enewe simanyi nange naye netwala gye yantwala naye nga ekiyimira mu busiraamu eri abakyala ekitiibwa ky'abakyala ennyambala mu byonna kyekisinga obukulu ba kyekisooka kati nze nagenda okulaba mukama asaasire enewe tugere maaso muzeeyi tulina ensonga ezigenda mu ggwanga mpitirivu Chosen Becky ono nali sagala kuddamu nnyo okugendako mu nsonga ze omukulu Amiru yansuubiza okunsiba nga nzize e Uganda naye ye sigenda kumwogerako ngenda kwogera kwani ku Chosen Becky eyo ensonga weeri okugenda e Mecca tugenda gyogerako twagala twogere ku nsonga ya Sami enkoko yagikutte mu mwa nayolekera ku kitebe najjayo obujjanjabi ne waliwo statement awo mukulu gye yakoze njajje kugamba nagambye abantu bano babeerayo nga balaba bategeera neŋamba awo njagala tuyitemuko ne ku nsonga ya consulate okubanga bagisengula okuva Jumeirah 1 gye yali eri ne bagiza alukuuzi era tuyitemuko ne mu nsonga ya ndagamuntu soko obuze ku ali ku mukutu ogwa Nyondo Media tutandike n'ensonga ya Chosen Becky. Abatulaba mwenna assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salisa okuba nammwe olwaleero tubasaba okwekugera ku mukutu gwa Nyondo Media olw'okubeera nti mufuna amawulire agakwata ku nsonga ez'enjawulo e Uganda n'eno gye tuwangaalira obaolyawo tubasaba mbeereko muwulirize ensonga zetugenda okwogerako nkulu nezitagisa buli omu okukola ki okumanya naddala ensonga ya Chosen Becky erimu amakulu mangi nnyo ge twetaaga okuwa obudde tuwulirize. Muzeeyi Chosen Becky yalabiddwako n'omwami we Ssekajja omupya obukosi n'abaana be bagenda nabo ababiri e Saudi Arabia twabalabyeko nga bagenze e Mecca era Chosen Becky yabadde musanyufu nnyo yebaza omwami nti ye obulamu nga bwe yabubala bukola ki obutambula buli kimu omwami akoze eki akimutuusizako n'okumutuusa okumutwala luwa e Makka. Awo wembuulize era ekinconfusing nti Chosen Becky ono musiraamu si musiraamu? Chosen Becky si musiraamu. Ssekajja musiraamu? Ye Ssekajja ye Abdul musiraamu. Chosen Becky yandibanga yatodde shahada? Nedda. Era tannatola shahada. Kikkirizibwa omuntu atali musiraamu kugenda muzeeyi bagenda Mecca babagenze kukola ki? Baba bagenze ku kiyitibwa mu busiraamu tukiyita ibaada. Ibaada kitegeeza okusinza okukola emikolo gy'okusinza Katonda. Omuntu atali musiraamu akkirizibwa okugendayo naye neegatta mwegyo emikolo ba neegatta mweyo essaala ba mweyo enkola? Takkirizibwa kubanga aba tamanyi kyagenda kukola. Kati Chosen Becky yagenzeyo mu nsobi. Nsobi yennyini. Tutandikirawo. Ekisooka kya byonna ekigambo kigambye nti yagenze n'omwami we. Mu ddiini yaffe ey'obusiraamu yenkakasa obulungi muganda wange Abdul Ssekajja kyakkiririzaamu omukyala yenna tabeera mukyala wa musajja yenna nga tebannaba kubawoowa. Si bawoowe.
Yes. Just bakola bukoze engagement. Si bawoowe. Yes. Kati obusiraamu tetumuyita mukyala wa Abdu. Nedda. Kati si mukyala we. Ezo tuyinza omuyita boyfriend we okukirungiyamuko. Obutalimba nsi. Si obutalimba nsi naye okukirungiya. Tukiyite mu nti boyfriend. Sikuba singa tukizza mu Luganda abantu bajja balowooza tumuvumye. Katukozesa ekyoluzungu ekyangu nti Abdu Sekajja yalabiddwako e Makka ne girlfriend we Tuzeni Beki. Tokakanyiza muzeeyi. Nedda kugambye busiraamu bino ensonga gyetwogerako yakizeni mu busiraamu. Era kyobula nti byonna byeŋŋenda okwogera bigamba Abdu omusiraamu sibigamba Tuzeni Beki kubanga ye bino tabimanyi. Kati ensonga kya byonna mu busiraamu omusiraamu atamanyi ddiini abeeranga endogoyi gye batisse ekikutiya ekirimu ebiso ebigenda ogisala nekalakala nabyo omupaka mu kifo bagenda ogisalira niniyo n'agitikkula n'ajjako ekikutiya n'ajjamu ebyambe n'agikola atya n'agisala naye ngaekikyusizaku ekyo kuba nti yetuuka n'okuleeta ebyambe binagisala butamanya kikye yeetisse kale n'omusiraamu nga tamanyi busiraamu abanga endogoyi eyeetisse ekikutiya omuli ebyambe bigenda ogisala kitegeeza ki ekyo nti omusiraamu yenna kyatteeka si kyeyagalire wabula kyatteeka okunoonya okumanya eddiini ey'obusiraamu nga kyekikuyamba oleme gikolera mu nsobi kubanga buli bwobanga tomanyi kyangu nnyo okola ensobi kati kino Abdu muganda wange Sekajja ayinza okuba yakikoze olw'obutamanya kubanga singa yabadde amanyi teyandikikoze bw'aba yakikoze lwa butamanya suubira nti ebigambo byetuzze tumugamba ne baseka balabiraza bamusomesa ayinza obifulamu ekyokuyiga nakitegeera nti yakoze ensobi neyenenya ku lw'ensobi eyo gyakoze naye bw'abanga yadde akimanyi just nga yazalayo buzalayi kuba abo nabo gye bali ngaekintu akimanyi bulungi tekikkiza naye n'agamba obusiraamu kaliwali oba okitegeera oba omukwano ne gumusitwala nnyo ne gumuziba amaaso n'atuuka okukola ensobi gyategeera bulungi nti nsobi oba okitegeera so kati yeetaagayo ennyini yeekuba mu mutima yerowooze nti kyakoze yakikoze amanyi oba yadde tamanyi bw'aba yakikoze amanyi ensobi gyakoze ennene nnyo yenenyeze Katonda amusonyiwe bw'aba yadde tamanyi era yenenye Katonda amusonyiwe olw'okukola ensobi mu butamanya ate afeeyo okuyiga eddiini agikole ki agitegeere zenasose nendowooza nti oba oliawo Tuzeni Beki yasiramuse nga musajja yamuwadde surprise eyokuba nti akoze eki asiramuse naye nendabako ka drop cake yakoze ng'akyali Uganda ng'alanga nti agenda Saudi Arabia nekyagenda okukola kuperforminga n'ebifo n'abimensioninga 3 yali agenda okuperformingamu Jidda, Damamu oba ne Riyadh oba okitegeera nga n'amutwala okugenda okuperforminga gutaliise nga promoter weeri bamwita Rasul oba ye Rasul noza munauganda ali eyo oba okitegeera kati kimanyika nti ye yagenze ku mulimu gwe naye nerooza nti akagiri bbaawe keyamuwerekeddeko aleka bwe yatuuseeyo yamukozeko daawa n'afuna ekinyegenyege n'akola atya n'atoola shahada kyobula saapapye kwogera ku nsonga eyo myaka asooka emmala okumanya tuyinza okwogera ekikyamu nga tukyogera ku musiraamu netufuna omusango kubanga ffe mu busiraamu omuntu wonna watolera shahada aba asiramuse lumu omubaka Muhammad Sassama baali mu lutalo ne basahaba nga balwana mu lutalo lw'eddiini kati basahaba omu n'afunza omulabe gwe baali balwana naye omusajja bamufunza olina alaba nga takyalina waddukira n'awanika mu kuwanika mu lutalo omuntu bwawanika aba asalendalinze mu kuwanika n'agamba noga nti nzikiriza nsiramuse n'akkiriza nti asiramuse n'atola shahada kati ye sahaba n'agamba nti golaika wetaasa lwaki mmala kutuukako n'olyokoga nti osiramuse ekiteezo kikoze kwetaasa n'amuggyako ensingo kati bwadda yanyumiza omubaka Muhammad Sassama nti tubadde mu lutalo nenfunza omusajja nandaga nanibali bambo asiramuse biki nemutta omubaka n'amugamba Sallama nti osse omusiraamu osse omusiraamu munno osse waaki n'agamba abadde yeetaasa n'agamba oyasizza ekifuba kye abadde amaze okutola shahada namuze oyasizza ekifuba kye n'okebera omutima gwe nga tasiramuse
kitegeeza nti omuntu bw'atwala shahada ffe kyoyogedde kyetutwala ekikuli mu mutima tetwagala kimanya kubanga si ffe tuvunanyizibwa ku mutima gwo ffe tuvunanyizibwa ku kyoyogedde nti tuwulidde ogamba nti osiramuse ekyo kyetutwala oba okitegeera nga bw'olaba Sami yajjako wano e Dubai wano ku restaurant wano wenyininyini twalina omukolo kwe yali n'agamba asiramuse era n'atwala ne shahada n'erinnya nalyo lya Shabani n'okusala netugenda netusaala mirundi egyawera nga akyawangira wano e Dubai oba okitegeera gye byaggwera ate ngenda omulaba e Uganda ng'ali mu kyaki ne maama we bali mu kusaba mu kyaki y'abalokole oba okitegeera nti ffe kino kyeyatugamba no nti nsiramuse ffe kyetwatwala tetwamanya kiri mu mutima gwe kakati kyekyanderedde okumanya nti Chosen Beki teyasiramuse interview gye yakoze nga akatuuka ku airport bakimubuuzizza watodde shahada n'agamba nedda ate saagirabye kubanga kinadde ndi mu kubuuza nti muzeeyi lwaki oyogedde bw'otyo omanyi ki oba omuntu oli yatudde shahada yayogeredde ku airport ntebe bakimubuuzizzaako ekyo tanakola ki tanagitoolako shahada tutandikira kakati mubufunze tanasiramuka si musiraamu mufunze tanasiramuka si musiraamu kyeyakoze kikyamu tekikkirizibwa neffe tetumuvunaana nsobi eyo ensobi tugivunaana omusiraamu eyamututteyo kakati ebigambo bingi nakoze ku vidiyo eyo ku TikTok yange ne bajja abantu bangi bajja bakomentinga mwabadde ne bannyinaffe abawangalira mu Saudi Arabia bagamba wa mumwina lugezigezi ffe tubeere no Bawarabu ne bakama baffe nga bagenda naffe bwe baba bagenda okukola umura batutwala ate nga tetulina basiraamu bannyinaze abampuliriza bakama bo bayinza okuba bakutwala nga tebamanyi nti toli musiraamu kubanga abaana bangi abeetuuma amanya g'obusiraamu nga bagenda okukola mu nsi z'Abawarabu n'akyusa amanya ga Harriet aga Jennifer n'akola passport nga kuliko Khadija naye nga si musiraamu ye Omuwarabu amanya alina Khadija omusiraamu kumba alina Harriet simba wakati awo muzeeyi era abaana bangi abatuuka eri bakama baabwe ne babagambako okusiramuka abaana ne batola shahada naye nga munda mu bo siki naye mukama we nga kino kyoyogedde nti oba omaze ffe okutulaga notula shahada tumanyi okolaki kiri muki mutima kati ne bakama baabwe balowooza nti baki basiraamu kati waliwo be batwala nga balowooza basiraamu niyo bawo ne batwala nga bakimanyidde ddala nti si baki nti si basiraamu ate ne bana bagundi okutambula n'abaana okutambula ne bana kubayambako baana bati bagenda kwetaba mu mukolo baba tebabatutte kukola ibaada ya umura baba babatutte kulabirira baana bano basobole okukola emikolo gyabwe nga tebasumbuyiibwa kulabirira abaana kubawa amaka tugambe nti bo basiru badira abaana bakimanyi nti si basiraamu bajje nabo begatte mu mukolo bati bakwatako oba okitegeera kati temukyenyumirizaamu nnyo nti ffe nga batutwala ffe tugendayo buli myezi ebiri batutwala yes babatwala naye babatwala kukola ki kukola umura nedda babatwala kulera baana kulabirira baana nakubaweereza kuba muli bakozi baabwe oba okitegeera kati ekyokuba nti babatwala nga temuli basiraamu wadde nga muli bakozi baabwe ekyo balimanya butya balikiwoza mu maaso ga Allah oba okitegeera kuba ye kimusanze nga omukozi gwalina si musiraamu ate agenda kukola umura ate tajja sobola kukola umura n'abaana be ensonga kyawaliriziddwa okutwala omukozi atali musiraamu agende naye mu umura nga tamututte kukola umura wabula nga amututte kukola mirimu gye egy'obwakadaama kulabirira baana oba okitegedde kati ensonga ki babatwala ne muba muno n'abaana abalala ate bo abayombye n'okuyomba basiraamu Abawarabu balina emitima emibi bantu babi nnyo kituufu naye njagala olwaliwo mumpulize bulungi bannyinaze buli ali gy'oli yonna gy'oli mu nsi z'Abawarabu nga byonna ebikolebwako okutulugunya obutakusasula okukuba obutakuwa mmere byonna ebikolebwako bikyamu tekitegeeza nti obusiraamu bwe butyo bwe bulagira bakuyise oba okitegedde njagala twawule Obuwarabu ng'eggwanga n'obusiraamu ng'eddiini abantu tebakyawula muzeeyi oba okitegeera si buli Muwarabu nti musiraamu eriyo Abawarabu abatali baki basiraamu nga bakristaayo ekyo kimu ekyokubiri si buli Muwarabu nti amanyi obusiraamu eriyo Abawarabu bangi abatamanyi busiraamu nga ne mu Quran tasobola gisoma kati abantu balowooza nti buli ayogera Oluwarabu nti aba amanyi obusiraamu nedda ekyo tekyewunyisa ne mu Uganda tulina abantu abamanyi okwogera olulimi Oluganda nga bw'omuwa olupapula lwa bukedde oluwandiikiddwa mu lulimi Oluganda nga tasobola lusoma kati n'omuzungu atamanyi Luganda yalowooza nti buli Muganda asobola okusoma ekipande eky'Oluganda oba ekitabo eky'Oluganda nga bangi abatasobola kusoma Luganda ate nga baki boogera Luganda Baganda oba okitegedde kati ne mu Bawarabu bwekityo bwe kiri si buli Muwarabu
nti amanye eddiini kati bona ababakolako ebyo babakolako babikola mu butamanya era nsobi era musango Allah jagenda obavunana yaumul qiyama kubanga omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugaana okutulugunya abakozi n'atugamba tubayisenga bwe tuyisa abaana baffe bali ku bye tulyako bambale ku ngwezi twambala bambale nga ffe twambala bali nga ffe tulya ate n'ekirala nti omukozi tomulinda ntu y'okukala ekyo bali azamanya kikyamu kubanga obusambu tulagira basasula ng'entuyeza mwezi kyakola ki zikyaliko kaakati bye babakola byonna si busiraamu bwe bulagira babibakole okitegedde ekyo ekyokubiri nti ebizibu byonna batuukirako eyo gye mugenze okukola emirimu gye mukola buleemu mugiteeke ku gavumenti yaffe eyalemererwa okuteekerateekera abantu bayo beekulembera okulaba nti tusobola okuwangalira mu nsi zaffe nga gye tukolera owulira munaye kibya kya buli az'amaanyi nnyo nze nalinako omwana nalinako kyali wange omuwala ng'akola mu saaluuni naye nga bamuwa 15 buli lunaku naye nga okuva gy'asula okujja ku saaluuni bamuleetera 1,000 n'okuddayo 1,000 ezo si 2,000 ku mulimu bamuwa kyamisana tebamuwa kyaggulo asigaze 1,000 meka 3 kitegeeza ku 3 aba akekkereza ajja kulyako 1,000 asigaze 2,000 omuzigo gwasulamu agusasula 8,000 naye ng'ate gy'akola omusaala afisse 6,000 omwezi mulamba bw'aba nga akekkereza afisse 6,000 omwezi mulamba ne bukeera enkya ne mufunire no ekiyumba mu Bawarabu najja nga bagenda muwa miliyoni namba ng'omusaala nga bamusuza bamuliisa buli lwakutaano nga bamuwaddira mu 2 eza airtime atekeka ayogere neki ne family ye kitegeeza nti omwezi gumu bamuwangaddira mu 8 sije 8,000 eri gye yali akola airtime yekka wa 8,000 ne gye yali akolera ku saloon yafisanga 6,000 omwezi kati osanga omuwala mu bangi bonna bali mu biyumba nga yembera mu bakola ki mwe bali ndi yava e Uganda n'agenda mu Bawarabu gyafuna akakadde buli mwezi ng'avudde ku 6,000 gyafuna nga buli mwezi wa e Uganda naye osanga Uganda yagamba Abawarabu babi balina emitima emibi abakujja ku 6,000 ne bakussa ku miliyoni ya sente balina emitima emibi ng'olina ne poloti gye wali tolootanganako nti osobola okugula poloti balina emitima emibi ng'ensawe ne wazimbira n'ennyoko eyali asula mu muzigo naye nga wamuzimbira sente ozijja mu Bawarabu lwaki tetusiima ng'abana Uganda lwaki okulemererwa kwa gavumenti yaffe tugufuula omusango gw'abantu bano gye twalaga gwe sooka otebereze gye walaga oyogera Luganda ayogera Luwarabu tolumanyi tamanyi Luganda just communication eyo yokka esobola okuleetera obuzibu wakati wo ne mukamaawo kuba mulimu Abawarabu abatamanyi Luzungu omanyi Oluzungu ye tamanyi Luzungu amanyi Luwarabu gwe tolumanyi kati mubeera mukola sayini nga bakasiru ekiseera kituuka mutuliko okubanga mucommunicatinga bulungi ne mukwatagana kitwala ebbanga oba okitegeera gwe wakakola mwezi gumu 2 temukwataganya lulimi noyagera olaba omutawanya omumalira budde totegeera byagamba nga nawe byagamba tobitegeera kakana nga mutabuse ng'akuyisiza bubi olusi kiva mu communication ekyo kimu ekyokubiri mulemu Abanayuganda bannammwe nti Munnayuganda munno gwe mufaanaganya olulimi ng'osobola okubeera omukozi we n'akulemerera oba kitegedde naga nti onnemye genda sijja kukusobola naye nga mwogera olulimi lutya mwogera olulimi lumu kati ate watya mu bana abatabamanyi jjukira ffe gye tukolera kalica zaffe za njawulo nabo gye bakola kalica zaabwe za njawulo kati gwe lwaki osuubira nti musobola okukwatagana 100% nga tewali kyemufaanaganya wadde n'akamu wabula gwe Abawarabu babi balina ettima naye nga omuwazi akuwa akakaddeko eyali afuna 6,000 omukaaga e Uganda abaana bali Uganda nga bakola emirimu nga gye mukola mu nyumba z'Abawarabu nga bakolera 3,000 abamu bakolera na mmere just na wakusula n'ava gy'avudde mukazi wattu avudde Busoga avudde Embalala avudde mu mambuka eyo ngulu najja nga azunga n'omulonda ku kkubo ne bamutwala ewaka ajja kundabirira abaana n'abeera nga emirimu gy'akola ewaka gifaanana n'egyokola mu Bawarabu naye nga ye kyakolera kimu kuba nti kufuna waasula afune n'ekyokulya nga tebamuwana musaala abo nabo gye bali e Uganda nga bwe batyo bakola kati gwe ofunye omukisa okola emirimu ng'owe ali e Uganda gy'akola kufumba kwoleza abaana kubanaaza kukola biki oba okitegeera naye nga ate ofuna miliyoni nnamba eya sente naye tosiima okyayomba ovuma Abawarabu bwe balina empisa embi bwe balina ettima kituufu naye empisa embi n'ettima eryo oluusi liva mu communication ekyo kikulu ne cultures nakyo kwanti zaawukana nakyo kikulu ekyokubiri
nammwe muli amitwe eminene Abannayuganda Katonda tutonda nga tulina ekiyitibwa ego okwemanya n'okwewulira n'okwerabawo oba okitegeera osanga omwana wano bamuwa omulimu mu kampuni y'abayindi ngasangamu omuyindi supervisor nga supervisor amaze mu kampuni emyaka 10 ye yakajja emyezi 2 olw'okuba amanyi oluzungu okusinga oli omuyindi n'atandika okuzala wa supervisor we tekamanyira luzungu kali wano kammanyira gwe bagambe bamuwa mulimu lwa kumanya luzungu olw'okuba yayogera oluzungu okasinga kati alaba mbu yasaana obeera supervisor wa kali kampuni yakawa obwa supervisor olw'obugumiikiriza n'ebizibu bye bayiseemu nako mpaka emyaka 10 nga kali mu kampani gwe wakajja emyezi 2 otandise kuwa mateeka okitegeera ng'Abannayuganda ekyo kitulimu tulina ekyo kati nze nkozeseza Abannayuganda emyaka gye mmaze mu bizinesi gye nkola nkozesa Abannayuganda kiki osobola okungamba ku Munnayuganda olaba balemerera ffe Bannayuganda bannaabwe nolanga akulemerera nti munnange mu mirembe kola ki nkutadde genda kati ate Omuwarabu oba okitegeera tinaffe ffennyini twetereze ng'Abannayuganda okumanya abasajja bano mulimu abalungi ffe tulina omwana twali tuwangala naye wano Allah n'amugerera n'alwala gavumenti ya wano mu ddwaliro lya wano erya gavumenti bajjanjabye omwana Omunnayuganda gwe tubadde tubeera naye wano ne bamujjanjaba okumala wiiki ng'ali ku kitanda mu ddwaliro lya Rashid Hospital wali ne bagenda okumusiibula nga biiru eri wakati w'emitwalo 8 ku 10 ejaddiramu obukadde 8 ku 10 obwa Uganda naye ne bamusiibula ne batatucharginga wadde nusu age with no cost ng'ewaffe tulina amalwaliro ga gavumenti n'obujjanjabi obw'emitwalo age mu malwaliro gaffe aga gavumenti Uganda tebuliiyo n'eddwaliro obulwaliro eddagala obulagala mu ddwaliro teri osangayo omusawo oba dokita ng'omulimu gwakola kukebera kulaba kikuluma kyokka nga n'okukebera obukebezi era omalamu wanguzi omalamu wa ssente alyoka akwateko akebera obulwadde obukuluma then alyoka akuwandiikira eddagala ate ogenda oligule olyoka okwemewo alikkube ddwaliro lyaki lya gavumenti neffe tulina omwana tubadde tuwangala newa yagenda n'afuna stroke n'emukuba stroke emala omukuba ne tutya ne tugamba bane tugenda kukola tutya amalwaliro gano nga ga bbeeyi gwoli ozaaliddeko wano omanyi eddwaliro wano kyeritegeeza oba okitegeera tulina wano omukozi waffe Muyita Kasujja yali olw'omusana omungi n'akagaali avuga akagaali atwala emmere n'afuna kamunguluze n'agwa wansi netumutwala mu Dubai Hospital yamalayo olunaku olwo baatuggyako millioni 5 eza Uganda just one day oli yamalayo wiiki 3 yakuba stroke n'asanyalala tatambula talina kyasobola kukola buli kimu kyonna bamukolera kikolere kati bamala olwala wano twebuuza tukoze tutya sente nnyingi omwana ono tunamutwala mu ddwaliro ani agenda osasula biiru eyo nga tewali talina byogera ali kukali wali visa yaggwako dda ate abeera bwezi wano okufuna kyakulya nakufuna weyeebaka wafuna n'ebicubacuba byagenda kwambiyumbayumba bino bayita simanyi ebyakali wali nga byagenda n'akola n'afuna ekyokulya najja wano n'afuna ekyokulya neyeebaka tumuyamba buyambi bwetyo ebbanga ddene emyaka kumpi ng'egi nga tuli naye tumuyamba mu mbeera bwetyo naye omwana amala okuba stroke ntulubuuza tugenda kyekiddako paka twafuna omu ku ba ajati wafano bayita ajati Zainabu n'agamba omanyi tukubire ambulance bajja wano tubagambe customers wano okulya emmere n'afuna stroke n'emukuba tumwegaane nti tetukola ki tetumumanyi netupira ambulance nejja batuuka ne tumubalaga ng'ali muyi yasanyadde oludda lwonna bamutwala twazi mu ttooyi bamwambaza pampa banaaza munaaze ambulance bamutwala tubagamba tetumumanya azze kulya mmere bwamaze olya emmere n'afuna obuzibu oba okitegeera nga bakwata nga batwala mu ddwaliro lya gavumenti temumanyi bantu beni tetulina gwe tumanyi nabagamba Zaina nti jangu ogende naye olabe gye tumututte omukuba ekifaananyi kiteeke ku social media munoonye abantu be baba n'abalabisa ati simbalagirire gyakola ki gyali nga bamutwala muteekayo nga tugamba Zaina omanyi ti toddayo mumubalekere
bajja mujjanjaba nga tumubalekera Zaina ngamala wiki namba akataze mu ddwaliro bamukula mugamba omulwadde ogwo waleeta mulwadde gwe twaleeta wano mu Uganda munawe tonafuna bantu bengi tunafuna kakati gwe kinga tokomanga naga nti muneze nkolera kampuni bwemba sinafuna off sobola kujja ate ne bembera off mba nebyange ebikola ki byenkola nze nange simumanyi nayamba buyambe mukula wa mukibi munengo omwana abeera mu ddwaliro gutebereza bamuliisa bamunywesa bamunaaza bamwambaza pampa ne bazikyusa nazononamu ne bazikyusa ne baleeta bwati okumala wiiki 3 nga taliiko omujjanjabi wadde omuntu weno mu ddwaliro naye nga abasawo bamujjanjaba bamukolako saavisi yonna eyetaagisa kumala wiiki 3 ne bakubira Zaina bamugamba owaayi omuntu yatereddemu tonafuna family nti nedda yamuga kasoli muna Uganda nono muna Uganda munnamu mumukole ki mumukime ono bagamba tumukime tumutwale nange nsula mu accommodation za company kati mutwale musawo nagamba naye omwana mwegayiridde mugulire tiketi addeyo Uganda n'agaana ulire omusawo ajjanjabye omuntu wiiki ezi 3 with no cost ng'aliko service zalina omukolako ne bali betwevumanti babi kati betwevumanti babi mubalina emitima emibi simanya abawarabu batemu ulira service gye bakola ku muna Uganda gwe batamanyi nako gwe balonze obulonzi mu restaurant ng'afunye obuzibu ne bamukolako service eyo yonna bamujjanjaba bamuliisa bamunaaza bamwambaza bamukyusa engoye ne baleeta zino ne bazoononamu ne bazimujjamu ne baleeta zino ali awo ku kitanda yasanyala amagulu n'omukono talina kyasobola kukola bakyusa mukyuse ne bamukyusa ne bamuzeeyo nga tewaliko amujjanjaba kati njagala ombulire ekyo bwe kibanga newaffe teri asobola kukikola teri ddwaliro ya gavumenti esobola kuwa saavisi eyo nesuuka mu nsi muno batakumanyi ne bakuwa saavisi efaanana bwekyo gwe lowooza ku munnansi yayisibwa atya bw'abanga omugwira gwe batamanyi basobola omuyisa bwe batyo kati mbuli omunnansi wano ng'alwadde mu ddwaliro ya gavumenti saavisi kijafuna bemuyita ab'emitima emibi ekiwa muyinza kukikolerani bw'obanga gwe munnansi wenyini mu Uganda ne bw'olwala saavisi obujjanjabi bw'emitwalo 2 mu ddwaliro ya gavumenti obufunayo tebuliiyo wadde panado obwerere tebasobola mukuwa naye ono baamujjanjaba ewiiki 3 bamujjagako expense kumpi emitwalo nga 10 ejaddiramu obukadde nga 10 obwa Uganda ne batakomako ekyo baluka lumwegaira bamugula etiketi agende e Uganda ate abantu be babuze taliko omujjanjabi teri agamba nti omusawo amugamba nti manyi deeka tugula etiketi ogende waka n'agaana musawo agamba nti bannayo nange sina kyakola ngenda mugenda muteeka mu mmotoka muvuge mufulumye ekikomera ky'eddwaliro banange kati simanyi kiddako nga bagenda bamugjayo bamuleeta wano tumusondera tiketi nga bafuna emergency travel document omwana addawa ngaddaka ng'ajjanjabiddwa okumanya nti bamuteekako obujjanjabi bungi eddagala lye bamuwandiikira obuwandiikizi ng'agenda lyagenda okukozesa ng'ali waka nga bwinzaga nti kati atereddemu asobola okukozesa eddagala lino ng'ali waka lyali lyaddira mu 1800 eddagala obudagala lye bamuwandiikira nti agira akozesa ku lino nga bwinza okuva mulino kati atereddemu yemugule ku bwoke buno na buno bwamutwalo nga gumu kitundu milioni 1.8 just empeke zalina okumira nga zewaka kati bwe kiba nti empeke obwekeza bawandika za milioni 1.8 goza bujjanjabi babuteeka obwali bwa sente mmeka bweziwange empeke bamuwandika za milioni 1.8 abo bemuyita ababi abo bemuyita ababi bemuvuma ababi mwebali n'abalungi mwebali ababi butonde bwabwe nga babi n'abalungi gye bali nga balungi sisitimu ya wano nungi ebitagambika nze ku ekyo nawanika era mbasabira busabizi nakwebaza gavumenti ya wano omutima gwe balina ne service ennungi bwetu gye bawa ku bantu nga tebafuddeeyo oli wansi ki bakuyita batya gwe tomanyi kyekitegeeza kituufu muzeeyi so si yasoose baana bangi nyo naffe tubalabyeko si yasoose abaana bangi tubalabyeko abayambiddwa bwe batyo yes nosanga omwana agabbawe yamulekawo omwana alina olubuto naga nazaala bukimu ne bakimukolera ne bamugaa atambula okoleki naye nga bw'ogenda n'ozaala ng'olina nebbaawo ne muzaalamu ne bagaa nti kati kusasula ssente nga temulina insurance ekitone ennyo okuzaala wano omukazi okuzaala emiliyoni 2 mwezi eza Uganda ekyo nkimanyi ku experience ogirina 2 mwezi mu 5 kasoba nga tolina ki ate nno
era nga bugambye eddagala baba ne bakwandika eddagala ligula mu pharmacy oligule niyo nga linga mu bukadde busa 2.3 naye obujjanjabi obw'amaanyi bwe buti obw'ebbeeyi bwe buti kyembagalako muzeeyi nti oba weesobola bagenda kukyaginga ssente zo nti oba teweesobola ne bakima nti wali bakuwa service zonna ne bazikuwa naye nga tulaba nti amalwaliro mangi ewaffe nga nenanyini muntu naba kujja feesi nti ono muntu waffe tebasobola mukwatako Uganda nga tonnaba kukwata mu nsawo kufuna gwe owanguzi tebasobola mukwatako era omutwala n'omuteekaawo buli omu abuuka mu buuke nga bwagenda kumulaba abuuka mu buuke nga bwagenda mpaka lwafa nze lumu musajja anyumya sitole yatwala mukazi we okuzaala mu ddwaliro ly'e Kayunga oba okitegeera bw'atuuka eri okuzaala bamusaba emitwalo 30 omusajja tazikola ki tazirina no bamusaba emitwalo gyali 15 omusajja tazirina nazinonya nezibula ne bagana okukola ku mukazi we omukazi n'afa bw'amala okufa ng'atafudde n'omwana mu lubuto kati ate bagamba omusajja alete emitwalo 3 basale omukazi bajjemu omwana afudde kati bwaba yalemeddwa bwayibuliddwa 15 ezitaasa obulamu kati atafune 3 ezijjamu mayiti already ekituufu system yaffe embi oba okitegeera kati gwe ngodda mu kuvuma abarabu mubalina empisa embi gwe weerabidde empisa embi eziri ewaffe obubi bw'abantu bewaffe obubi bwa gavumenti yaffe okubonaabona kwamwe konna gye mubonaabona bulemu mugiteeke ku gavumenti yammwe embi etasobola kuteekerateekera abantu baayo ne mufundikira nga mugenze mu bawarabu gye mubonaabonera singa gavumenti yali erina programu obulungi ekolera abantu baayo n'okubateekerateekera tetwalizeeyo eno twalisigadde waka waffe muzeeyi ng'oggyako n'ekyo kubanga n'abantu bangi mu nsi endala bajja ne bakola ki ne bakola naye gavumenti egoberera omwana gy'alaze egoberera negamba nti abaana baffe tebalina kuka wansi wa guno musaala abaana baffe balina byonna byagiremu kukola okitegeera nti omwana wabalina ekizibu kyafunye so gavumenti eyimirira nerwanirira omuntu waayo mu nsi gyebeera ekoze eki tetulwaniriddwa emirundi emeka so nkozeseza omukisa ogwo okwanukula abamu obwedda bakola zikomenti nga bavuma abawarabu balina empisa embi abasiraamu mulina ettima abasiraamu muli batemu biki muganda wange kyogerako tokimanyi just tula butuuza olowooze ojja kukakasa nti ewammwe yewabi seeno gye wajja nze nga tunudde wa Chosenbeck katugende ku Sami tukikube Kasavu Kanyama Sami yalabiseeko olwaliro mu ofisi y'omukulembeze era nawe bwo obujjanjabi naye omukulu yagambye n'atuula bulungi nnyo era nebamutunuzaamu kamera naye n'agamba olwaliro osobodde okusinkana ani pulezidenti wange n'amukwata ne mu ngalo n'amugamba abantu obagambye nga bwe nkugambye olekerawo okubeera controversial kyo njagala okugamba segedde eyadde message gyadde asindikira eri ffenna bannayuganda abanaalaba Sami mu ofisi ya pulezidenti tuleme kwebuuza tumanye nti wadde Sami yagenzeeyo naye byabadde ayogera bulijjo ku mukulembeze waffe byabadde avuma NUP byabadde avuma abawagizi ba NUP byabadde avuma abakulembeze ba NUP babadde nga babiwulira naye ako kabone akalaga nti omusajja Bobi Wine si bukulembeze wabula muzadde oba okitegeera ku bigambo Sami byabadde ayogera ku NUP oba okitegeera n'atakoma ku ekyo bwe omuntu era banaye Sami njagala oze bulungi oba kabona muganda wange nkusaba obeereko ne sayidi entuufu gy'oyimirirako eva tosobola kuvuga mbalaasi bbiri nga buli emu etunudde sayidi yaayo tekisoboka obuzibu bwonna obukutuukako mu bulamu bwo Sami bwonna obuzibu obukutuukako gwe wennyini gw'ensonga lwaki obuzibu obukutuukako Sami yennyini y'ensonga kulema kusalawo kiki kyali abuzaabuza enfaayo yeefuula atubuzaabuza naye yeebuzaabuza yekka oba okitegeera kibadde kirungi nnyo NUP okuleka Sami n'atambula yonna gy'abadde asuubira obuyambi omanyi osobola okubeera omukyalo osobola okubeera wabbaawo wano w'obeera naye ng'olabanga akubonyaabonya naye olwa neibawo okuba nti ye mukyala we tayogera bimutuukako nekikulowesa nti osanga ye mukyala we ali bulungi nnyo ne bukeera enkya n'ova ewabbaawo wano n'ogenda onoonyeko
olozeko ku life endala abali ewalala abatali wabbaawo gye balimu n'otuukire ng'ekiri eri ngeno gye wadduka wanyiga naye nga ate gy'oddukidde wakola watya wookya kati Sami yagezaako buli wamu n'atuuka n'okuwandiikira Museveni ng'amusaba obuyambi awamu n'ekyo nze kyasinga okunnuma mu byonna kwe kuba nti abantu abaakeera ku makya ne bakkuba ne batuuka okuleetako eyo damage ne bukeera enkya ng'ate bw'oli mu kuwaana nti be balungi be bakwagala ennyo nga bano b'obadde olwana yes nga bano b'obadde olwana nabo obadde nabo ku sayidi emu nga mulwanyisa bali ate nga bw'ovuma nti be babi bakulimbalimba bakukozesa ensobi bakola biki naye nga ng'olinga agamba nti bano olutalo lwe mwali mulwana mwaluwangula ne bakusuulawo jjukira mukyali mu lutalo mulwana temuluwangulanga oba okitegeera naye kati odduse otuuse eri ng'ogamba nti ino bano balwana nabo ate bw'oli mu kubulaminga mulwaki tebakuyamba ng'olinga agamba nti olutalo lwawedde naye nga weerabidde nti bakyali mukukola ki kulwana gusooka weebuuze nti Museveni bye yalwana nabo n'atuuka n'okuwamba eggwanga bakaaba talina kye yali abawadde talina kye yabayamba kati ate gwe abadde alwanyisa Museveni ate gwe olowooza nti agenda kukuyamba olwola ndi waliwo alina waya ezimisinga ku bwongo bwe otula otya awo n'okirowooza nti ono Museveni gwe mbadde nnwanyisa kamuwandiikira ajja kumpa obuyambi kati ekyo abaana be bagamba nti obadde otwelimbiseemu nga gwokolera owakana otya bwe baba nga abeeruwero bakyakaaba tebabaliyirira abateeso bakyakaaba kona ebintu byabonoonera byonna tebabaliyiriranga kati gwe Sami mukati gw'oli obubi ennyo Museveni akulowoozeeko nnyo akuyambe nga tannayamba bamuleeta mu buyinza awo kitegeeza nti okolerayo otulimba otugamba otya nti obulwadde obukuluma bwava ku poliisi eya mwami Museveni n'okeera enkya ku makya nga ate obuyambi obunoonya wa Bebe Cool omuwagizi wa Museveni mulabewo eyagala okulemaza okukusirana ate mujjodduka ate gudduka mbu akuwonye ate akuwonye bagambye akwagala oli mulamu singa ali akwagala oli mulamu bayabadde akutuusako obwo obulabe kitegeeza nti yatuukira okutuusizako obwo obulabe takwetaaga ng'oli mulamu kati oba musiru ate okulowooza nti yajja okuyamba kuba ye takwagala ng'oli mulamu akwagala ofudde kati Sami ekirala kisembayo emmotoka makanika bw'akanika emmotoka ennyingi ayitibwa kafulu mu bwaki mu bwamakanika naye emmotoka bw'ekanikibwa bamakanika abangi ebeera scrap kategedde ako kakuddiremu makanika wakanika emmotoka nga nnyingi ayitibwa kafulu mu kukola ki mu kukanika naye ate emmotoka bw'ekanikibwa bamakanika nga bangi ebaki eba scrap kategedde ako nti omuntu alina emmotoka ng'efudde nga anoonya wogikanikira anoonya walaba mmotoka nnyingi ze bali mu kukanika bw'obeera n'eggalaji nga toli mmotoka n'emu mu lujja gy'okanika teri asobola kukyamyawo mmotoka ye nti ogikanike amanya nti toli makanika muki mulungi NUP gitwalenga makanika akanika emmotoka ennyingi kuba ye Sami yalowooza nti yafunye obuzibu yekka mu NUP naye nga yeerabidde tulina abaana bamulekwa nga bakitaabwe baabatta ne bamaama baabwe baabatta nga tuli mu sitwagero gye tukola ki yennyini gye tulimu tulina abaana babasibe abali mu makomera abo bonna NUP ye makanika tulina abaana b'Abaganda baffe abaabuzibwawo abantu 18 nga bonna basajja bakulu abalina amaka agalimu abakyala n'abaana kati gooza abantu 18 abo n'abaana bameka ekitone nnyo bali abaana nga 8 abantu 18 awo ezo zonna motoka NUP yekola ki yekanika nasembayo okumanya babbi nga atubulira abaana be baweerera nga bali mu 3 simanyi 97 kumpi somero ddamba be baweerera obuweerezi bano baana babasibe bano baana babagenzi bano baana bababulawo bano kati yewe musajja yewe yalwala yalabanga ekibiina ekino okuva ku bali bonna mbu attention kijiweye omuntu omu abadde omulamu ng'asobola okukola nga banna abalabe bakola naye ebyokukola n'atabiwa budde nadda mu kukola ye bye yalaba nga byebimusanyusa nadda mu kucakala bucakazi kati akedde nkyafunye obuzibu ate agufuula omusango gwa NUP obutamujjanjaba ng'alinga gamba nti ayina tino NUP etululiddeyo yekka
nenga abali makomera tulina obbaliisa tulina okubambaza byonna buvunaanyizibwa bwa NUP oba kitegeera kati ye ng'emmotoka evudde mu galaji ya NUP neyingira galaji ya Bebekulu n'egiremwa neyingira galaji ya NRM n'egiremwa neyingira galaji ya Balamu n'egiremwa n'agiyingiza galaji ya David Utalo n'agiyingiza galaji simanyi ya bino babita batya bino bya Muhanji bye biki ebyo comedy store tomulaba n'ekiveera kyera ng'agenzeeyo kugamba buli galaji ayingidde agenda ayingiza emmotoka labo baba nagikanika mpaka lwe balemeredde bamakanika bonna n'agikomyawo mu NUP nga wali makanika omutuufu alina ogikanika kola ki twagirebeere ku makya yakedde bukeezi one so muganda wange ebbanga ly'onomala nga tolina sayidi gy'oyimirirako nti yeeno wallahi ebizibu byonna ebikutuukawo biva ku ggwe omukulu yakimugambye weetereeze era kubanga bane ng'otuvumiza nga batuvumye ku lw'omusajja ng'owandiisa ezikotisi eza buli lunaku buli lunaku ng'akeera n'akolako n'awandika olukalala lw'ebigambo okuva eno mpaka eno wansi buli lunaku naye nga byonna ali akuba kintu eki akuba NUP etamukubangako muggo wadde oluyi naye mu kifo ky'okwogera ebibi byabali abamutuusako eyo damage ate ali ku ffe abatalina kye twali tumukoze ffe baavuma ffe bakeererako ffe bazibizaako obudde ffe emboozi oba kitegeera mukulembeze kikolwa kye yakoze so ekikolwa mukulembeze waffe kyakoze tumwebaza kikolwa ekiraga nti musajja mukulembeze ate muzadde kubanga baba kubanga balala yali tayinza yigira mu ofiisi yandimudiddemu badajaga nti mugambe siriiyo akuma golaba baganda ebigambo byamugambye biyamba oliye kuba muto singa mugezi aba mugezi bimuyamba naye baba tategeera era tajja bitegeera golaba abo baganda bibajja tolanko ediya wenga ayomba nti yajjako ku office ze Kavule ngayagala muto we Bobi Wine niyo mugamba tojja sobola mula nayomba mungana muchokola muganda wange wali aba ku mirimu gya ggwanga naye gwe Sami the Mighty Family omukulembeze nakufisa akalega nti yingira jangu ndaba obadde ogamba ki ekyo kyokka kyakoze n'obujjanja binaakuwa ekibaasa naga nti genda bakujjanjabe ekyo kyokka kyakoze wallahi president I salute you sir eyo nga tuvuddeyo muzeeyi consulate yali esangibwa Jumeirah 1 kama kogera nituuseeyoko naye tuba tuli awo ndoza kati wayisewo okusoba 2 oba 3 nga tutegeezebwa nti bagisengulawo ne bagiteeka ate alukuzi 1 yali kati alukuzi ekintu kino ekyokukyusa ekyokusengula offices kati ngeyo sigambo nobaka office nkulu ekito ekyogerako ekisooka kyo byonna consulate yaffe eya Uganda awo webadde wenyini ejumeira bw'obuuza bameka be yakakolerako ku nsonga zaabwe oyinza kufuna bameka ebadde waawo just linnya nti consulate naye nga ndaba buli kye twetaaga kyonna tukirumba Abu Dhabi wa kugundi ku embassy oba kitegeera so nga consulate yali badde etuyambako okututaasa olugendo lwa Abu Dhabi naye era zisirabangayo omuntu yenna alina kyayagala naye omugamba nti genda consulate gy'oba okijja n'ebbaluwa obubaluwa gye bayita emergency travel document olina gikimawa Abu Dhabi kale at least singa ebyo tubisanga ku consulate oba kitegeera ate mugaso nze njagala ombuulire mu bannayuganda abafunye ebizibu wano mu Dubai baveeyo batugambe consulate ebadde service gyebafunayo yonna gyeryo bajeeyo bawa eri bateriiwo service yayo gye tuli eri ki ng'oggyeko byokikuulira nti baali bazannyira mu zikasino batuke n'oggoba yali atulamu Mayega yali deputy wa ambassador ng'ekimugobya kubanga olw'okuba nti tebalina bye bakolerawo baatukagifuula yakuzannyiramu ki zaala office ey'eggwanga nibatandika gizannyiramu zaala kati eba erina amakulu kati oba eri Jumeirah oba eri alikuzi eba eri ddaba terina amakulu nze njagala omunnayuganda aveeyo ambuulire service gyafuna consulate eri ludda wa bali kukyannanga muntu ekyennanga muntu ndowooza yakolako ku nnanga muntu ziri ezasooka era ezeemu kukola kuzina ennanga muntu nga zizzeemu bwe kitaba ekyo biki ebirala baali bakoleddeyo
naye omwana n'ava era asukka bagenda kweta ekyuma ekikuba passport kiri Abu Dhabi tebasobola nze nayogera twayogerako n'ambassador nga tumubuuza ku service ya consulate lwaki tetulina service ya consulate wano ng'ate weeri n'agamba essente zetufuna gavumenti zeetuwa za embassy kuza embassy kwe tutoola ne tuteekako ne kuki ne ku consulate n'agamba consulate tebagifuniranga gundi yaayo budget yaayo nga consulate ekyali ku budget ya embassy kanyaga ndi sente zetulina ntono zitumala bumazi wano nga embassy tetulina ezo consulate oluusi zitulemerera zitubula yenswaki tewali service kubanga consulate terina budget yaayo mu gavumenti teno ya consulate budget ya gundi ya embassy gye batoolako ne baweeza ne ku consulate oba teri service ziriyo nosanga omwana aveera Sulkaima n'ayita Dubai nga waliwo consulate n'agenda Abu Dhabi kilomita kumpi 10 byatambula okuveera Sulkaima mpaka Abu Dhabi ate nga alina okuva Abu Dhabi addeera Sulkaima ate oluusi n'atuuka n'Abu Dhabi ne bamugoba kyayagala bamugamba ojja kudda enkya naye nga tebamanyi kiki ekitegeeza gy'avudde okutuuka awo Abu Dhabi alina offwage gy'afunye n'agenda n'asaba busabi abalala ne babasala dira mu 2 naga 2 kaba bitwale ngende nfune ekintu kyenjagala n'atukoye n'atakifuna nga bamusaze 2 ku mulimu n'ateekamu ne transport waddira mu kumpi nga 4 oba 5 amagenda n'amadde n'afundika n'atakifunye kati kitegeeza nti consulate service yayo nze sigiraba yonna gye bagitadde oba eri eno oba eri eri sinaba kumanya service ya consulate entuufu ekirala ekyendaga muntu mwami Museveni omulaba ye muntu atasobola kukuwa kintu kyogenda kufunamu akuwa ekintu kyotalinaako mugaso in that particular time bw'obuuza afuna endaga muntu wane Uganda ndaga muntu Uganda wano ye mugasaki buli omu service yendaga muntu jafunye eri Uganda si wano tulina bye twetaaga wano ebitugasa in this particular moment nabyo tubyagala kati nenga tubisabidde emyaka ne bagaano bikola ki obituwa kati mu bimu bye twasaba gavumenti ekole etteeka erya minimum wage nti omukozi yenna gwali tokola ne Dubai wa mu UAE alina okubanga alina omusaala gwatasukka kukka wansi nga bolaba Filipino omusaala gwe ogusemba dya mu 12 boba tolina 1500 tomutwala kukola wo ate wana wabakadama ne kadama bwe batyo bakola nze bangamba omuna Uganda ku office z'abakadama bamugula kanana mu Filipino bamugula million bamugula omutwalo gumu n'ekitundu jejimu nga sina kinga no muna Uganda naye bali gavumenti yabwe yafaayo ne bakolera amateeka era kyovola nti omwana w'omuwarabu eyatta kadama omu Filipino tebamusakalabba naye bameka na Uganda bafiiridde Saudi Arabia ani gwe bali babonereza ani gwe bali babonereza omwana ne bamutta gavumenti yasitukiramu nti n'omukulembeze kenyinyi yasituka n'agenda mu ggwanga omwana w'omuwarabu omuloko ne bamutuga ne bamusakalabba nga bamulanga ki kutta mu Filipino kadama bameka abana Uganda bafiiridde Saudi Arabia awo emirambo emeka gye bakazaayo Omaani ludda wonna abazibafa ani gwe gavumenti yali evunanyo lwaki tewali ndagaano wakati wa gavumenti zaffe na gavumenti zenu gye tukolera tuliyo ku lwaffe oba okitegeera kyokka nga ekisinga okwewuunyisa abaana gavumenti z'abano ez'abawarabu beziwadde emirimu nayogerako ne mukwano gwange omu alina kampuni etwala abakozi n'agamba abaana be bakasindika e Saudi Arabia okukola obwakadaama bangi okusinga abakozi abakolera gavumenti ya Uganda bana abavuma abawarabu ba mitima mibi okimanyi nti abaana abakolera e Saudi Arabia wokka nga logaseeko Dubai bangi okusinga abakozi bonna abakolera gavumenti yewaffe yaŋŋamba bakasindika abaana 7,000 e Saudi Arabia awo 7,000
abo nno be bayise mu gundi mu system ya Ministry of Labour abamanyikiddwa kati eri abatambula ebyabwe bagendedde ku visa change ngendedde simanyiko visit visa abagenze ebyabwe abo mu Ministry ya Labour tebali recorded tebabamanyi nenga nabo baki ne Ministry of Labour bemanyiiko emitwalo 7 nenga abakozi abakolera gavumenti ya Uganda abasirikale abapolisi abasomesa abasawo ba minister ba member parliament bani bali wakati w'emitwalo 45 kwaga bebakola gavumenti enamba abakozi abakola obukozi mu maka g'Abawarabu Saudi Arabia betwakasindikayo nga Uganda bali mitwalo 7 Saudi Arabia yokka ate bana bayise mu kati abayise mu gundi mu system ya Ministry of Labour nenga waliyo n'abatakoze ekyo abatayitide mu system kati abali wano tobala abali wano tobala abali Jordan abali Iraq abali Oman kitegeeza nti ensi zino ez'Abawarabu Gulf states zino Gulf countries zinzo kwanga soyeramu abana Uganda abazikoleramu ekitone nye milioni nga 3 emilioni nga 3 abali abakolera mu nsi z'Abawarabu wano tuwangalira na bonna bana Uganda obo kitegeera ebizibu byetukaaba birala naye atukolera batukolera ebitatugasa endaga muntu nungi omuntu okwera nayo ne mu budde buno sije twetaaga waliwo byetwetaaga osinga endaga muntu byetwabasaba byebagaano tuwa ate nga tubyetaaga ekyo kimu twaliko wano mu biseera bya gundi bya expo ne tufuna omukisa abamemba parliament bajja bangi nnyo naddala wano e Dubai era ne tukyaza bangi ono ku Mpombo restaurant abajjanga okulya emmere naye ne tufuna omukisa ogwogerako n'abamu mu bamu be twayogerako nabo twayogerako ne Thomas Taiwa esawe no ye vice wa gundi wa Mongo mu speaker wa parliament nitwogerako naye n'ensonga zimu ku nsonga twamugamba tulina abaana abana Uganda abafiira wano ne batulemerera okuzza e Uganda olw'obutabana ki na sente zibagulira tiketi kubanga omulambo gu transporting ogutwala e Uganda gwa beeyi omuntu omulamu ajira 1,500 mu nnyonyi wanu weba ya 10 naye maiti bwabanga abadde mutono nga si muzito nnyo ekitono nnyo agendera mutwalo mulamba milioni 10 ekitono bwaba abadde munene ng'ali emmere n'agikuta bulungi babeera mugumu kitundu 2 oba kitegeera bwegatako ne pepa waakayo nakw alina otambulira kakana emitwalo 2 n'ekitundu nga gigudde wali ne tubagamba tulina ennyonyi gye mugamba nti yaggwanga Uganda Airline ejja wano bwebanga yaffe ya Uganda ngejja wano neddayo nga nkalu nereka emirambo gy'abana Uganda wano ebeetutteki netumala abamu ne batulemera tubazikana mu musenyu wano ng'ennyonyi eveewa e Uganda munaku nejja wano eddayo nga nkalu losi kije mukola bwe mukwata box z'emirambo gy'abana Uganda ne muziteeka mu nnyonyi negenda nazo ewaka free n'ababangali batusinga ennyonyi yabwe eva e Bangladesh omubangali bwaffe bamuteeka ku nnyonyi yaabwe bwereere tebamugulira tiketi ababangali nitumusanduka lwaki naffe ekyo temutukikolera ennyonyi zijja ne zijjayo nga nkalu nga zirina space lwaki tulemererwa lwaki tutuuka okuzika bannaffe mu musenyu wano nga tuwuliddwa sente zibagulira tiketi nga tulina ennyonyi mu mitambo ya Uganda Airline nga ku sente zabadde akola oyo gwe tuziika mu musenyu ze ziyimirizawo ennyonyi kubanga bagigula ku sente zaffe za muwa musolo era ffe abawi b'omusolo ffe tufacilitating ennyonyi eyo okubeerawo ng'etambula mukimanyi bulungi baaliko wano nga bagenda gibowa nga babanja sente z'amafuta simanyi emitwalo emeka egya $, wano nga babawanja bubumbi sente z'amafuta nga zibalemye esasula batwalaga amabanja katufunamu ki nga batuuka n'otubanja amafuta ennyonyi geetambulira buli mwaka batwanjulira loosi tebatwanjulirangako magoba nnyonyi geekola buli mwaka ennyonyi ekola loosi ate tekola loosi ya mitwalo buwumbi bagamba nti omwaka guno ekoze loosi ya buwumbi 208 ezo sente zaffe za muwa musolo ze ziba zifudde lwaki tubonabona n'emirambo wano nga tulina ennyonyi ya Uganda ejja wano etugasa ki byonna baagaana obikolako bajja bazungana ki na ID toyina wano webagikusaba teyina weekuyisa teyina kyogisabirako kyonna wano kitegeera teyina kyogisabirako kyonna wano okumanya nti teyina makulu ne birth certificate egisinga omugaso wano
eyo gyolaba eyo endagamuntu ya Uganda wano mu Dubai birth certificate egisinga omugaso wano emirundi n'emirundi marriage certificate egisinga omugaso wano ba marriage certificate tosobola kufuna nyumba no signing attendance agreement ya family nga tolina birth tolina gundi marriage certificate tosobola naye kati baddidde ekintu ekitalina mugaso wano wano ne family visa okulema okukola gulika kyebatuleetedde wano ng'ebitugasa baagano bikola ki obireeta oba kitegeera ate munne bannayuganda obutamanya bwabwe obasumba era ne bajjumbira kyokka nga bwe baali boogera ku nsonga ezo omukazi yagamba nti abantu abawangalira mu nsi gye muwangalira nga mwafuna obutuuze bw'ensi ezo eno saavisi tebakwatako kubanga tulina emisolo gye tuyinza okwagala obbasasula ate nga temujja gisasula kuba muli batuuze mu nsi kiyinza nti ffe beekwatako ffe abali mu gifunira wano tulina emisolo gye tugenda osasula tulina emisolo gye tugenda okola ki osasula ate nga mukimanyi bulungi baatulaalika dda omwaka ogujja tugenda tandika osasula nga kakadde kamu n'ekitundu buli mwaka buli mwana ali wano kati abantu abajjira ku zi visit visa abatayita mu system ya Ministry of Labour ffe tebatumanyi nti wano tulina wetuli tukola kubanga mu system tetuliimu kati balina tulina okufuna endagamuntu batuyingize mu system babe nga bakimanyi nti wetuli wano kategeddeako so nja kufundikirako eyo ensonga nga neebaza ba comrades naddala betuli nabo mu struggle mwebale kuzzaamu mwami Museveni maanyi nga mujjumbira programu n'enteekateeka za gavumenti ye ne mugenda mungi okufuna endagamuntu mwebale nnyo mwakimukoledde so muze tonnagendayo kati gyo nange kambuze abantu bakugamba nti bajjudde wali kugambye era abantu bangi bafikira ne batakolebwako yes okumanya nti bano abasajja mwabakoledde ekyenjawulo eno yadde surprise gye bali olwensonga bujjo bakimanyi nti eno mu diaspora tebayinaayo bantu babawuliriramu wadde ababakkiririzaamu yensonga ki nebadde basindika abakozi basindise batono n'ebikozesebwa nga bitono nga bo balooleza ku baabwe abatini ennyo bebamanyi abakyali nga bamanyi bajja okugenda nga tebasuubira ffe abeeyitanga abalabufu abagamba twagala change tali tujja kugenda tujjumbire ebintu ebiyamba okuzzaamu omulabe waffe gwe tulwanyisa amaanyi okumulaga nti gyetulibanja bamuwagira so abaana ne bagendayo mu bungi bagenza olaba nga mashini bbiri tezirina kyezikola obungi bw'abantu ne bongera kati ndooza bali mu nnya ze bakaleeta olowooza lwaki baleeta bbiri tebasuubira bafikira nkugambye abaana bakira ssaawa 10 gambye nti ekyo kyebakoze tokyalina bw'oyinza kuddamu n'ogamba Museveni tolina bawagizi tolina bw'okyayinza gamba Museveni tolina bawagizi mu diaspora kuba bagenze bakolako kwota sirikula nekola ki wakati bo bano abasajja abanyalemade bayita muno nga egundi tenatandika omuli babbalamu bakamiliyoni badija namyalo kati bo bagenda kuba Museveni akasente okamanyi anti kino bagenda kyetuuma nti bakikoze bagenda kugaa nti muzeeyo olaba ffe twamobilizinza abantu abo boolaba kumbe bategeera bali bafferi naawe bo babaza buli opportunity ejja bagikozesa bali kubumba tuntu bwaffe ne bagamba musimanyi diaspora tetulinayo bantu te gwe twongere bongezi ka sente n'akalulu tugenda bafuna bwe tutyo nga bwe twakikoze naye nga babbi oba kitegeera so bannayuganda kye nabalabyeko kye ekintu kimu ffe tetunyiiga just tetulina busungu just tulina kasunguyira omuntu atalina busungu abeera ki omuntu atanyiiga taba nnomo omuntu owakasunguyira yanyiiga nga talina nansonga gyayinza kugamba emunyiizizza nga just ayinza n'okunyiiga ng'anyiigiddeko mukwano gwe gwe banyiizizza ensonga kyola ndi olwabutaba nansonga emunyiizizza tasobola kukyawa gwanyiigidde omuntu alina obusungu bwakunyiigira akukyawa n'okukweta mwana akola ki n'atuuka ne extent nga ne bwoba olina nga ne bwoba kyomuwa kimuyamba akizira n'agamba please no saagala bw'alaba nga kyekiyinza okuvira kiina kyekikuyamba ye bwakikkiriza akireka kati ffe abanayuganda tetunatuuka ku leva enzira egamba nti
Museveni twamukoowa ne gavumenti ye ne programu ze tetwagala bwe bandaga muntu tujja kuddeka tuzikole ki tuzifune kubanga bangi abali Uganda bakaba nga tebazifunanga lwaki azireetera ffe abali eno bezitagasa nga bali abazeetaaga abatasobola kugenda mu bbanka abatasobola kugenda mu ddwaliro abatasobola kugula ttaka nga talina ndaga muntu bazibamye lwaki bazireetera ffe abali eno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi